Jatango moya tuse yewabera wenjawulo tatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Abaluganda mukama yebazibe ensenso balaba ku mbeja ya Yesu. Lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi enzo mu mbeja ya Yesu enikesem. Mwasuza mutya era mwasibye mutya buli omu n'akadde ke gyali. Sirwamanyi sirwa buyinza naye olw'ekisa ngulumiza mukama. Neebaza Yesu Kristo annonze okwogerako eri abatukuvu be. Sirwamanyi sirwa buyinza naye olw'ekisa tugulumiza mukama. Weewaawo omupya yakatwegettako mukwano ohulira eddembe no ku mbeja wa Yesu tubaako n'ekigambo kya mukama ng'omwoyo omutukuvu watulunganiza. So nsaba n'obuwembeefu laba obubaka busanzeeko likinga commentinga oluvannyuma subscribinga teweerabirako na ku notification bell oba ofunye obutuuze ku lw'ekisa kya mukama. So anakola leero nate tubaniriza neeyungaako tugenda beerawo n'okusaba tugenda beerawo n'ekigambo muneeyungeko mu linnya lya Yesu Kristo tuyigire wamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbaagala nnyo naye mukama yasinga okutwagala. Kale ka tukowole omwoyo wa mukama atambule naffe mu wiiki eno, atambule naffe mu magenda gaffe, atambule naffe mu buli kyaffe kyonna bye tugenda okuyiga leka tubitambuliremu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka mukama taata kabaka wabakabaka bamalayika nga bakusinza naffe tusinzize wamu, abakadde 24 nga basinza naffe tusinzize wamu. Taata nga buli omu akowoola ebirime nga bikowoola nga bikuzinze naffe tubeere wamu naawe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu wa mukama kulembera.
Yes, hallelujah, hallelujah. Tubaza mukama abakaseera kano ak'okutendereza mukama buli atwegaseeko mukama akumpeera omukisa omupya teweerabira kusubscribinga kulikinga commentinga nakusharingirako oyo gwolina mbagala nnyo naye nga mukama yasinga okubaagala mbaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge